musabira oba musasiro sallallahu alayhi bi ashara ya Allah subhanahu wa ta'ala amusasire nsasira 10. Tuyinza okutamala budde ne tugenda direct ku nsonga y'olunaku olwaleero era tukakasiza ddala nti tulina omulama gwetutambulirako naye tugakasa nti omwezi omutukuvu ogwa Ramadan gusembedde era gutuuse kumpi. Ndowooza bwe mbaseerabidde tubuzale lunaku bbiri lunaku zimaze inshallah taala tujjeko omwezi gwa Ramadan mwenda gwennyini. Naye twebaza owekitiibwa Allah kyasobodde okutuwa ekyenjera ky'obulamu n'atujja mu Ramadan eri n'atuusa mu Ramadan eno nga tuli baki nga tuli balamu. Tabadde muntu mulala yenna wabula abadde wa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakusobozesezza okutujja mu Ramadan eri n'atuusa mu Ramadan nga tuli balamu. Era tulina okukola enteekateeka entuufu era tweteekateeka okuyingira omwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan. Era twakyusa omulamwa gwaffe tugenda kutandika baabu empya ng'ekwatagana ku kusiiba kubanga tuyingidde mwezi omutukuvu ogwaki ogwa Ramadan. Tubeere nga tweteekateeka enneeteekateeka entuufu tuyingidde tutya omwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan. Omulundi ogwasooka twatunulira aya y'owekitiibwa Allah twajjako paati emu ne tugenda kutunulira buli paati yonna Allah mwatukoowolera tubeere nga tusiiba. Yatugamba Allah subhanahu wa ta'ala nti ya ayyuhalladhina amanu abange mmwe abakkiriza. Yakoowola bakkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an yakoowola bakkiriza ya ayyuhalladhina amanu abange mmwe abakkiriza kutiba alaykumus siyam kubalaalikibwako okubanga musiiba. Mu Qur'ani Allah yakoowola enkoowola ez'enjawulo twaziraba. Waliwo yagamba ya ayyuhannas abange mmwe abantu. Ne wano waliwo ensonga lwaki Allah yakoowola bakkiriza. Wabanga bagambye abazadde bonna abali mu masjidi muno babeere nga bafuluma wabweru oba balina miitingi kitegeeza ebigenda okwogerwa bikwatagana ku bazadde. We bagamba abakyala bonna balina miitingi kitegeeza ebigenda okwogerebwa bikwatagana ku bakyala. Allah wakoowola naga ya ayyuhannas abange mmwe abantu kyagenda okutugamba kikwatagana ku bantu bonna. Ne Allah bwagamba n'aba specific naga ya ayyuhalladhina amanu abange mmwe abakkiriza kitegeeza etteeka lyatugamba sooka weekyekinge oli mukkiriza omutuufu. N'agamba ya ayyuhalladhina amanu abange mmwe abakkiriza kutiba alaykum siyam kubalaalikibwako okubanga musiiba kama kutiba ala alladhina min kabirikum la'allakum tattaqun nga bwe kwalaalikibwa kwaba ababasookawo n'ensonga eyalimu enkulu la'allakum tattaqun kubanga tutyo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okubeera nga tumutya. Kati baddu ba Allah twalonda mu paati emu ey'obukkiriza ne tutungira hadithi ya Umar ibn Khattab radiyallahu anhu bwagambira indama jurusu inda Rasulullah sallallahu indama ntulumu tuba tutudde ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama omusajja yabeera nga atoolekera omusajja nga talinaako sayini ya lugendo yonna paka bwe yatuula okulira na Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'abeera nga amubuuza ebibuuzo bino wammanga. Ne mu bibuuzo bye yamubuuza yamuga ya Rasulallah owange gwe omubaka wa Allah ikhbiruni anil iman njigiriza ku kye bayita obukkiriza. Kitegeeza amugamba amuyigiriza omukkiriza omutuufu yabeera atya. Namuga omuntu okuba omukkiriza omutuufu ateekwa okukkiriza mu mpagi z'obukkiriza omukaaga. Empagi z'obukkiriza omukaaga naga antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bikadarihi khairihi aw sharrihi. Omuntu okuba omukkiriza omutuufu ateekwa okukkiriza mu mpagi z'obukkiriza omukaaga. Empagi z'obukkiriza omukaaga n'abeera nga azimugamba. Ne tubanga tujja tulondobamu mu mpagi z'obukkiriza ez'omukaaga ne tubanga tuzisoma tuzitegeere kubanga we tubanga tumaze ozikkirizaamu mu butuufu bw'okuzikkirizaamu we tugenda okuba abakkiriza abatuufu. We tumala okuba abakkiriza abatuufu
abatuufu abakkiriza Allah bayita mu Qur'ani al-Karim naga ya ayyuhalladhina amanu abange mmwe abakkiriza kati olunaku olwaleero sira tugenda liteeka ku bigambo bino hadithi tugimanyi bulungi ne Allah Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi zino zitandika n'ebigambo nga bye bimu nenga obo byetegereza byonna biri mu mpaji za bukkiriza etugamba etya mugenda mu Nawawi hadithi ya 15 etugamba etya nti an Abi Hurairah radhiyallahu anhu hadithi evaku Abi Hurairah radhiyallahu anhu agamba atya nti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nti yali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala yagamba ebigambo bino wammanga kati mudize bulungi wano wali essira yagamba atya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba man kana yu'minu billah wal yawmil akhir ebigambo bibiri man kana yu'minu billah wal yawmil akhir nobo bitege statement yezebbiri wobanga ozitegedde bulungi ziri mu mpaji z'obukkiriza emeka omukaaga man kana yu'minu billah wal yawmil akhir omuntu wakkiriza Allah mu butuufu bw'omukkiriza wal yawmil akhir nakkiriza n'olunaku lw'enkomerero n'agamba ekigambo ekyasooka falyakul khaira abeerenga ayogera birungi byerere aw liyasmut wabanga tasobodde kwogera birungi byerere abeerenga asirika nenga bitandise ne statement ziri ebbiri zetulabye nti ezo mpaji za bukkiriza nenga nti Allah akola bakkiriza okusiiba nti man kana yu'minu billah omuntu wakkiriza Allah omu wal yawmil akhir nakkiriza ne mu lunaku lw'enkomerero falyakul khaira abeerenga ayogera bulungi bwerere aw liyasmut wabanga tasobodde asirike ate ne wabeerawo era enjogera endala n'agamba man kana yu'minu billah omuntu wabanga akkiriza Allah mu butuufu bw'omukkiriza wal yawmil akhir nakkiriza n'olunaku lw'enkomerero falyukrimu dhaifahu abeerenga agulumiza omugenyi we ate ne wabeerawo statement zennyini nga zitandika man kana yu'minu billah omuntu wabanga akkiriza Allah wal yawmil akhir nakkiriza n'olunaku lw'enkomerero fala yu'dhi jarahu abeerenga ayisa bulungi mulirwanaawe tegera mungi baddu ba Allah statement ziri bbiri nenga zonna ziri mu mpaji z'obukkiriza man kana yu'minu billah kyetugenda okutandikirako man kana yu'minu billah omuntu wabanga akkiriza Allah okukkiriza Allah kyeki lwaki mpaji ya bukkiriza okukkiriza Allah mu butuufu bw'okubeera nga tumukkiriza abantu tebakyategeera Allah tumukkiriza tutya baddu ba Allah tuli mu mwezi guno omwezi oguddako gwa Ramadan nenjagala tukkiriziganye n'emitima gyaffe abantu tugamba titutya Allah mu butuufu bw'okukola ki bokumutya nembabuulira abantu tebategeera wakitiibwa Allah abantu tebatya Allah bamama baffe tebali wana abakyala ne abakyala abasinga obungi abatuwuliriza tugenda mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadan n'amaka galemeramu kye tuyita shiriki yafuuka shiriki abasajja abali wano abampuliriza bonna basajja batono batalogangako kubanga asiru haqqu eddogo ly'amazima nimbye asiru haqqu eddogo ly'amazima bakadde bange eddogo gyeriri baloga ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamuloga teese bulungi ne asiru haqqu eddogo ly'amazima abantu bavudde ku Allah omukkiriza mu butuufu bw'omukkirizamu bali ku shiriki baloze abasajja wallahi okumanya abaloze bavudde ne ku basajja ababulijjo bazze ku bawalimu bakuloga ne bakulekamu kafuna wuzu mu nsi muno nga gwakyewako obujulizi nti kyotegeera nenga abantu bonna bakujjamu obwesigwa baga omusajja aliko ekikyamu olaba takyamanyi musaayi gwe omusajja takyamanyi musaayi gwe omusajja takyamanyi famire ye tamanyi bantu be nenga waliwo omukazi ali eri emabega ayingira mwezi gwa Ramadani alunga akyali mu bintu ebifaanana bwe bityo wallahi bakuloga balisiza abasajja eddagala mu nsi muno nga wallahi n'oba omuwadde emmere n'ogimuteera ku mmeeza booti n'omugamba emmere yiiyo tugikuwadde wallahi oba totaddemu ddagala agamba tewooma n'olwo eddagala lingi lyamuliisizza ne kasasiro nga n'okwata eddagala n'oliteeka ku nsonda emu ey'emmere oba ey'omuceere wallahi akyusa n'alya wali eddagala ku ddagala abakazi abo libaliisa abasajja bakuloga nga n'abaana bo tokyabamanyi nga tokyabamanyi ne maama wo tomumanyi omanyi mukazi yekka
kati abantu gye bali mu nsi muno bakyalina ebintu ebifaanana bwe bityo ne bayingira omwezi omutukufu ogwa Ramadani. Bagenda mu mwezi mutukufu gwa Ramadani, abasajja batambula ku nsoko ku nsi kuno beeyogeza bweyogeza, atambula yeeyogeza alina omusaayi mutonde, abakyala abampuliza mutonde, ne wallahi nga mu nsi muno gwakyewako obujulizi n'oganze ntegeera. Abantu bagamba sitegeera, abantu bagamba bandoga, nenze ntegeera nebyenkola mbimanyi, nga gwakyewako obujulizi nenga wallahi byokola byonna bibuusa, abantu babibuusabuusa. Omusajja yagamba yali mu sitaafu nga musomesa, n'agamba baali banyumya basomesa banyumya nnyo, yanyumya naga nze omukazi si kiri kuyambako mukyala wo mirimu. Tegerese bulungi, obusiraamu butugamba okuyambako abakyala, tumuwasiza lwakukola mirimu. Nenga abasajja banyumya, nze sisobola kutuuka ku leva esiimula nnyumba wakana kooza bintu. Bandoge ntuuke ku leva esiimula ennyumba n'okooza ebintu. Oli n'agamba sisobola kale nze ewaka nkola omulimu ogwo kunaaza abaana bange bokka. Nibaga gwe basooka kuloga ggwe. Siga nti bamuloga, teese bulungi. Ne abakazi akuteeka mu pipeline bw'ati nga yekka yakutegeerera nga wafuuka punching bag ng'okeera ku makya buli lwataano olugenda mu nsawo lulina kuvaamu kusanyusa ye n'abaana be. Si kibi. Nenga tokyalina kintu ky'omanyi ng'olinga yafuuka saddaaka mu nsi muno. Man kana yu'minu billah, abantu tebakyakkiriza mu Allah. Mumpulira bulungi, abantu basigalamu kafuna wuzu, bakuloganga kasojjuza wuzu ne bagana ogala Ramadani ensembedde ng'okomako ebyo toyagala kumanya birala. Wallahi obwo butunda bwennyini mu Ramadani bwe tuyingiramu, mumpulira bulungi, otandikira ku kintu ekinyogoga, ekintu eky'amazzi bwennyini webateeka eddagala mu Ramadani. Akatunda ako n'okawuuta n'onywenya ebigere n'ogamba alhamdulillah, ne bakuteera ku ntende ezo ne bagaa tisitandika n'entende teese bulungi, ne bamansaako eddagala. Ye abeera wali ng'akulaba naga njagala ndabe oba emukkiridde bulungi kubanga eddogo gyeriri. Teese bulungi baddu ba Allah, bakuloga n'osigalamu kafuna wuzu. Waliwo omusajja mulala yali akola mu lufula, omanye abasajja bakola mu lufula zigenda okubeera ssaawa 4 ng'essente zaazirina. Si bwe kiri baddu ba Allah, ng'essente azirina zigenda okubeera ssaawa 4 ng'essente zaazirina awo, kubanga bakeera ssaawa 10 ogenda mu lufula. Nenga agenda musajja wattu n'akola essente zakeera ku makya, zigenda okubeera ssaawa 4 ng'akasente konna kayingidde dda mu nsawo wano, ng'atabaala agenda n'alya akasente kasada, asiba atambula mikwano akasente akalina. Omukazi naga omusajja ono gy'azungirazungira eyo gy'ejja okufuna ekikazi ekijja okukola ki? Omumukwati okumufunza. N'agenda n'atambulira omusajja ne baloga omutabuliki. Omusajja bwe yavanga mu lufula bw'ati, omukazi yali akolanga mu saaluuni, bwe yavanga mu lufula bw'ati yasibiranga ku saaluuni ya mukyala n'atuula ku katebe awo kabalaza. Omukyala nga newe bavudde mu saaluuni ogendako emmanju agenti kaŋŋendeko wano nfuuyiseeko mmale ku haja, omusajja agana tugende nange obwedda njagala kugenda. Nga omusajja abeera awo paka omukyala wannyuka. Kati ekyategeeza omusajja nti yali yalogebwa, omukazi ajja agamba bano omusajja simutegeera, azunga buli wafuna ssente batakyategeerekeka. Namugana edda, olwokyobonabona n'ebitonde bya Mungu ebyo tubonabona nabyo. Leeta akatambaala akeeru nejjeeri tumuteeke mu ssanda. Wallahi bakuloga baganda bange. Man kana yu'minu billah, omuntu akkiriza Allah ebyo nabizza wabbali, nakkiriza mu Allah, ogwo omusaala gusobola okuyambako gwo gwennyini nobeera nga ofukamira wansi awo n'osaala akabbiri. Musajja wabanga atagalatagana omukwasa Allah, ne tubanga tukyalina ebintu ebifaanana bwe biti. Abasajja gye bali mu nsi muno ng'awala n'abaana be nga bamulunga, nga n'omusaayi kati owalanira abaana bo. Bastepu mother abo abeera n'akuteekamu ebintu ntunga omanyi ye yekka, tokyalina kirala kyoyagala kumanya mu nsi muno. Nga bakugamba agabaana nange sibategeera, munveeko mwagala neerye, nga baakuloga nga mu nsi muno gwakyewako obujulizi.
nti ntegeera naye nga abantu bakubuusabuusa dda era ng'ogamba abantu nze abantu bangamba sitegeera naye ntegeera naye nga wallahi bakwata mu man kana yuminu billah omuntu buli wakkiriza Allah wal yawmil akhir nakkiriza n'olunaku lw'enkomerero olunaku lw'enkomerero twalutunuulira omulundi ogwakola ki ogwaggwa falyakul khaira ayogerenga bintu birungi byereere aw liyasmutu obanga tasobodde asirike baddu ba Allah mu nsi muno mulimu abantu nawo okiwaako obujulizi waliwo abantu abakwogeredde ebigambo mu nsi muno nga si bituufu ne bakunakuwaza ninga wallahi bibogera si bituufu ne bakunakuwaza olunakuwaza ninga wallahi ebigambo ebbanga eryo lyonna biwaawala mu matu gaffe ninga si bituufu nga bantu be babyogera nga si birungi ne bakwogera ne bagamba eyo malaaya nsajja eyo malaaya nkazi bagamba maama wo wazaala malaaya ne bagamba buli kigambo kyonna oli feriya oli ki ne bakwogera buli kigambo kyonna ky'omanyi ekikyamu wallahi ne obanga owulira tosobola kwogera kigambo kirungi eri muntu nga kigenda kunakuwaza omuntu awuli yasimutu sirika ebigambo ebyobulimba ebiteekebwa ku bantu n'okuteekako ekigambo kino ekigambo nkibagamba olwaleero amazima gaba mazima era amazima tegasukka nsozi bbiri nga tegannazuuka osobola okuyimira ku bulimba ebbanga lyonna n'obuzaabuza abantu n'okonjera abantu ne wallahi obulimba tebusukka nsozi bbiri nga tebunnazuuka era buli keera enkya ku makya ne bakutegeera nti oli mulimba n'amazima tegasukka nsozi bbiri nga tegannazuuka amazima galinga seppulingi buli woogituulako bw'oti w'otuula ku seppulingi eyo n'ogituulako emyaka 30 wallahi wogivaako eddeyo ku levo yaayo n'oba otudde ku mazima ebbanga erifaanana litya nga gwe oliwo okukonjera abantu oliwo okwogera bikyamu ku bantu oliwo okwogera bitakwatagana ku bantu oliwo okunakuwaza bantu wallahi ensi eritegeera amazima nti obadde muntu mubi amazima tegasukka nsozi bbiri nga tegannazuuka waliwo omuzadde omu kino ekigambo mukiwulire bulungi omuzadde yali abanjibwa essente bamuula essente omusajja amubanja ssente ze yalina omwana omuto ewaka yalengera omusajja amubanja nga ajja bw'ati n'agamba omwana w'omuto nti munnange oyo ajja mmanja ssente ne waba atuuse wano mugambe siriiwo abaana b'ennaku zino bagezi kibamugambye kyagamba omusajja n'ayingira mu nnyumba neyeesogga mu nnyumba nkulaga obulimba we yeesogga mu nnyumba bw'ati omusajja bwe yajja n'abuuza taata waaliwo nti taata taliiwo abaana bagezi ab'ennaku zino akugamba taata taliiwo abedda akugamba nti taata ngambye takola ki taliiwo n'ab'ennaku zino akugamba taata taliiwo mafi kalamu kante kuli kigambo kyakubiri omusajja n'amubuuza omwana nti osuubira agenda kukomawo ddi omwana amugaka ngende mmubuuze kati banange mumpulirize bulungi obulimba ekigambo ekyobulimba kijjibwawo kya bulimba teeka bungi baddu ba Allah ekigambo ekyobulimba buli woolimba n'oyogera ekintu ekitali kituufu ekintu kijjawo kiba kya bulimba kati omusajja yali mukavaze bajja mubuuza okomawo ddi taata teese bulungi kuswala obulimba tebusukka nsozi bbiri nga tebunnazuuka n'amazima tegasukka nsozi bbiri nga tegannakola ki nga tegannazuuka n'ekyo baddu ba Allah wentwalira omukisa guno bakoola mwenna wobanga oyimiridde ku mazima nga kigambo kyogera kyekyamazima kimireko ebbanga lyonna tonakuwalanga abantu bangi abazze ne boogera ebigambo ebitali bituufu mu matu gaffe ne batunakuwaza ne batwogerako ebigambo ebikyamu ne wallahi nywerera ku ekyo olunaku lumu lulikira enkya ku makya ne manya obukyamu buli mu bantu abo tugenze ku bigambo ebyokubiri man kana yuminu billah wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut yogeranga birungi byerere obanga tosobodde kola ki sirika wongenda kunakuwaza abantu sirika man sakata najja asirise takola ki tejjusa buli muntu wajja mu bulamu bo nakola ekikyamu kyonna ng'owulira walyogedde ekigambo ekigenda omunakuwaza ne bakusoomooza banne sirika asirise teyejjusa asirise yawangula olutalo Allah ebbanga lyonna alikusaidiya abanafu Allah yalwanira abanafu ante Allah alikusaidiya eriko ekituufu gwe nywera ku Allah wallahi man sakata najja asirise teyejjusa hadithi endala egamba man kana yuminu billah omuntu buli wakkiriza Allah wal yawmil akhir nakkiriza n'olunaku lw'enkomerero falyukrimu dhayfahu mumpulira bulungi
statement yezitandika zezimu statement yezitandika zonna ziraga empagi z'obukkiriza nga nti Allah bakkiriza be yakowoola man kana yu'minu billah omuntu akkiriza Allah wal yawmil akhir nakkiriza n'olunaku lw'enkomerero falyukrimu dhaifahu aberenga agulumiza omugenyi tulina amaka ge tuvaamu tugenda mu Ramadani n'enzigi twaziggala wallahi tubadde mbasajja abawala bwabo nenga mu Ramadani babeera ku makuba saa 12 ne batandika buli ayitawo bagenda mu maka gaabwe ne baalawo amatundu baali emisaala bategeka ebyokusiibuluka buli maka wallahi kukuba bakwata bukwasi ne baleeta babakwata bukwasi bakuleeta obeko kyosibuluka bakwata bukwasi bakuleete bagala at least otuukeko mu maka gaabwe obereko omugenyi bakuliiseeko bakunyweseeko newe wase kazi n'oliteeka ewaka terikiriza buli muntu yenna ayingira waka omulyango gwe maaso baguggala tewali mugenyi ayingira baganda bonna babagoba ewaka naye nukkiriza noga munne lwaki muyingirira amaka gange wallahi teri muntu ayingira wuwo ne waba ayingiddewo okufuna w'ekikopo ky'amazzi mutunuulire ne waba ayingiddewo ogamba nti kanyewa katunda banne ekikulu nnyo ekiri mu kugulumiza omugenyi wallahi kikulu nnyo n'olina ab'eŋŋanda zo tewali alinnyawo mikwano gyo tewali alinnyawo mukoma ku muzikiti salaamu aleikum waalaikum salaamu pulogulamu ki nti bweti ojja kunsanga ku muzikiti Masjid Atik twalaka abantu ewuwo kyazaako abantu ewuwo boberekaawo nawe mukazi wo yeetaleetaleko aleete ku byokulya ogabule ku bagenyi ate n'obanga oli mugenyi bino ebigambo ojja tubitegere mbutuufu bw'okubitegeera ne obanga oli mugenyi olina enneeyisa gy'oteeka okweyisaamu ng'oli muki ng'oli mugenyi abantu abamanyi okugulumiza abagenyi waliwo culture eryawo culture eryawo mu Eastern abasajja abo baganda baffe abasoga wallahi Allah bafaddala mu ekyo wobanga ogenze ku bugenyi ekyo mukiwaako obujulizi bakugulumiza bakugulira bakusalira n'enkoko bagamba enkoko eyo mugigobe ya mugenyi era omusajja agenda n'akyalanga mugenyi nkulaga omugenyi bw'ateeka okweyisa ewaka yakyalanga mugenyi n'atuula kateebwa ne bagamba enkoko eyo mugigobe ya mugenyi ne bagigoba nga alaba ne bagisala nga alaba ne bagisalaasalamu ebifi wallahi bagikufumbira nga namba n'ogiryako ekyemisana n'ekyeggulu ne bwe bayisigaddewo n'ekyenkya ne bagifumba aba ne bafumbira ebinyeebwa ne bamuleetera ebifi ebisookerwako ekyemisana n'abirya ng'awubawubikagere bw'ati alaza bulaza enkoko ye mugenyi ne batuuka ku kyeggulo era ne babesena ebifi bogi bategeera omugenyi era nabyo n'abirya ne musigalamu ey'ekyenkya ku makya ne baga mugitereke ye ali mugenyi wallahi mu kutuuka ekiro bamwalira mu ddiiro naye nga waliwo akasitoowa awo wennyini okulira n'eddiiro akasitoowa mwe batereka enkoko y'omugenyi ekiro mutumbi eyo saa 7 gwa kiro maama w'abaana agenda okuwira obusepiki bugwa n'amasuwaani naga bino ebyana engeri gye saabiwadde ku nkoko ya mugenyi birabika buli mu nkoko y'omugenyi kyava aleeta eddoboozi ery'omwanguka n'agamba ani ali mu nkoko y'omugenyi n'eddoboozi eddala ne livaayo nga lyamwanguka ne ligamba nze nnyiniyo kati ogenda kuzzaako ki mugenyi ali mu nkoko ye ali mu nkoko ye saa 7 gwa kiro omugenyi subhanallahi malikal muluk woba okyadde manya engeri gy'oteeka okweyisaamu man kana yuminu billah wal yawmil akhir falyukrimu dhaifahu mugulumiza abagenyi bammwe nene oba okyadde manya enneeyisa gy'oteeka okukola ki okweyisaamu lwaki ogenda mu nkoko y'ekiro enkoko saa 7 gwa kiro bo bakuwadde ekitiibwa kyabwe ate kati gw'obyonoonye ndoza tubeere nga tugenda mu adhaani insha Allah tugende ku hadithi eddako insha Allah Allahu akbar أشهد أن
Baninja basa tukyuke ku katono wano ebigambo byaffe bisigadde mu dakika 15 tugenda bisomera ku lubaawo wano si bwe kiri bakadde bange tusembereko katono wano mu dakika 15 zino ebigambo ebisigadde tubirenga tubitegerera wano insha Allahu taala kati baddu ba Allah tugenda mwezi omutukufu gwa Ramadan tutunulidde nti Allah yakoola bakkiriza mankana yagamba nti ya ayyuhalladhina amanu abange mu abaki abakkiriza ne tusooka tunulira ekigambo bukkiriza kino kyeki mutuufu okubanga tukola ki nga tukitegeera obukkiriza ntubugamba ntubulabidde antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bikadari khairihi aw sharrihi tese bulungi tutunulidde ebigambo bya mirundi esatu ekisooka mankana yu'minu billah omuntu akkiriza Allah wal yawmil akhir nakiza n'olunaku lw'enkomero ebigambo ebibiri ebyo byonna mpaji zabuki zabukkiriza falyakul khaira ayogerenga birungi byerere aw liyasmutu obasirike tese bulungi mankana yu'minu billah omuntu akkiriza Allah wal yawmil akhir n'olunaku lw'enkomerero falyukrimu dhaifahu agulumizo muki omugenyi nato kitunulidde kati lwaki tugamba mankana yu'minu billah wal yawmil akhir kiki ekiri mu kigambo yawmul akhir twatunga hadithi ya Muadh weyajja ngabuuza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku lunaku lw'enkomero mu aya eri mu surati Nabai namuga ya Rasulallah wange gombaka wa Allah ikhbiruni an yawmi yunfakhu fi suri fata'tuna afwaja njigiriza ku lunaku engombe lwegenda okufuuwibwa abantu bave mu kabuli zaabwe mu bibinja n'ebibinja tese bulungi yali ategeeza ki mu bibinja n'ebibinja yali ategeeza lunaku lwa nkomerero yawmul ba'th lunaku lw'okuzuukira ne Fabaka alayhi salamu nabbi yakaba bukabi hatta ibutatu thiyaba udumu ainaihi paka engozi yali ayambadde zaatuka okujjula amaziga ngava mu maaso ge namuga ya Muadh wange gwe Muadh laqad saltani shay'un azim ombuzize ekibuzo nga kizibu nnyo tusharuna ummati fi 12 bajja kuzuukira bibinja 12 ne olwo yatuuka n'agamba zitusharuna fi kuburihim walwo bagenda okuva mu ntaana zaabwe yamushiru usihim nga batambuza mitwe gyabwe wa arujurakum fawqa ruusihim nga amagulu gaabwe gali waggulu wa mitwe gyabwe ekigambo kitegerekese bulungi tusharuna fi kuburihim bagenda kuva mu ntaana zaabwe yamushiru usihim nga batambuza emitwe gyabwe wa arujurakum fawqa ruusihim nga amagulu gaabwe gali waggulu wa mitwe gyabwe ne fayunadi almunadi min kibari rahman anabalangira ku Allah subhanahu wa ta'ala jagamba haulai alladhina kanu yadhununa thumma matu wa lam yatubu ila Allah beba bali kunsi nga benyigidde mu bwenzi thumma matu ne bafa wa lam yatubu ila Allah ne bava mu nsi muno nga tebakoze tauba ey'okwenenya tugenda mu fumbo tugenda mu Ramadani ne mu mbere y'okweteekateeka entuufu banne abantu baali badde abantu bangi abaisiraamu nga bawangala n'abakyala sibawoowe wallahi nga sibawoowe nga bawangala n'abakyala sibawoowe nga musajja mukulu omukyala mukulu nenga sibawoowe tebatereeza bw'otebenkera otya n'omwana w'abende wallahi n'oyingira Ramadani ne basira Ramadani yokka n'obeera n'ebbanga lyonna nga toli muwoowe wallahi fakiru kuisi ndoboze entuufu kekana akaseera akatuufu ak'okubanga twetereeza ne tuva mu mbeera efaanana bwetyo tulongosa obufumbo bwaffe esobola okubanga Ramadani esembayo nga tugenda kudda bakulakula Ramadani ndala tese bulungi ng'ogenda kuva mu bulamu buno obwensi nabagamba abakyala bafuuse bangi mu bulamu buno obwensi n'abakazajja mwe bali baki bangi abantu bakompulayini eryegi emu omuntu omubuuza kiki ekikulemesa okuwasa seka abakazi babuze sibwe kiri lwaki oba babuze nga buli nnaku okyaza bunaku okyaza oyita ku boda n'omukazi buli nnaku n'okugamba babuze omusajja n'ombuza omukazi n'ombuza nsonga ki seka musajja nenga wallahi abasajja bakamwebakako alislamu kallama almar'ati kabila an turad obusiramu bwagulumiza ekitonde mukyala nga fena tetunnabaawo nini batuuka okwebakako nabakuzaani bakuweta maoba oli mwana muwala ekitibwa kyo
nabagamba bigambo jja tubitegeere lwaki mbalese ku lubaawo luno. Oba ensi y'abakazi yeenu buli muntu yali aliddeko okusumbuusa wamulaba kino njagala tubeere nga tufunamu ekyokuyiga eyo sumbuusa tese bulungi tutwale nti be bakyala tegese bulungi be bakazi baffe yensi y'abakazi eno gye mulaba olwaleero mulabi era waliyo n'ensi y'abasajja wano ensi y'abasajja n'osumbuusa yakubiri kino njagala tukikoleko experiment tukitegeere mu butuufu bw'okukola ki nti ffe abeeteeba ate ne tumaane tunenya abalala kati eno yensi y'abasajja mugirayo baddu ba Allah be bano abasajja baffe abali wano meni abasajja abagogoofu be bano abakyala abagogoofu kati we tutunuulira wano mulaba kano akantu akasooka akasumbi akasooka wano nno we wali abakyala bano be mulaba bano be bano abakyala nga oba omwetegereza bwoti byonna birina obusiramu bwatugamba ebintu bimeka betuwasizaako omukyala nga obitulira bwoti kuva ku kisooka ddiini obulungi buli kimu ng'okirudde masha Allah mweru n'oteekako n'ebibyo njagala omukyala nga mweru omukyala nga Coca-Cola shape figure 8 byonna n'obiteekako ng'oyita weewanu wetugenda ku step eddako abakyala abali wano wabaawo ebintu ebibulamu ebitonotono mulabye wano waliwo ebintu ebibulamu osanga nga bye bagamba mu bakyala byonna obiraba nga bisobola okujja n'omusanga mulungi alina eddiini naye nga mulimu ekibulamu bambi ekiki ekitono noga njagala omukyala nga mweru n'omufuna nga alina eddiini ava mu famire ennungi naye nga si mweru njagala omukyala nga muwanvu n'obifuna nga ebira bitereevu naye nga alinamu ekikola ki ekibulamu kati bano be bamawumbi b'ensi mubalabe bano kyabatolokako bano abali wano bakyala ba wano kyatoloka wano kyatoloka oluusi beerabira n'amannya gaabwe wano bali wano bayahensi agwa mu gaapu zaabwe okunyweza bunyweza takuta bano ate kati osobola omumugwamu ono n'osigaza ng'oyogera ekigambo kimu kyokka kasita naye mukazi azaala ninga okimanyi watumira tegese bulungi baddu ba Allah kati mulobooza nti biri ku saidi y'abakyala bokka mumpulira bulungi noba weetegereza bano batono bano bangiko bano be basinga obungi oba teweetegereza omusajja mpuliriza osobola okuggwa wano mumpulira bulungi mwetegereze nga temunalonda bakyala ojja kugwa wallahi ojja kugwa mu mbi z'omukyala mawumbi omanya abakazi kati balina wa African chemistry mumpulira bulungi abawulu abampuliriza kati waliwo baddewo muze nga oderi n'ositama mumpulira bulungi ogendeyo mu buwoteri n'ositama ne bakuwa akatogo ne bakuwa n'eggama y'obuugi n'olowooza nti oli w'amaanyi bakulogera mu buugi obwo n'akatogo ako wotandika okujja ng'oyogera ebigambo bitakwatagana mukazi oyo mulungi mashallah bakubuuza lwaki omwagala tulina nsonga gy'osobola kusimba n'erambulukuka bweti nga Allah agyogerako nabbi yagitugambako gy'osinzirako okuwasa omukyala mumpulira bulungi kyekimu ne ku basajja mumpulira bulungi temulowooza nti bamawumbi bali eri yokka mumpulira bulungi abasajja abali wano abakyala abampuliriza abasajja be mulaba wano be basajja ngola masha Allah nga buli kintu kyonna akola ki akirina eddiini famire American Haiti byonna mumanye ebyo byonna bwetunulidde musiramu abirina abasajja abali wano bebo omusanga nga ebisinga abirina naye nga mulimu ekikola ki ekibulamu musajja munnaddiini musajja buli kimu akirina masha Allah famire ennungi naye nga oyagala bawanvu yesi muki nsegese bulungi oyagala wa black ye mweru oyagala mweru ye wa black mumpira bulungi nga mulimu ekibulamu gwayino kitereeza kani wabeerawo bano nabo kyabatolokako gye bali abasajja ng'atambula ayo yeeyogeza mulaba nga wano mulaba nti bangi obasangawo bonna nga bambadde empale basenga olubooza musajja omala kugwa mu mbize n'okitegeera kati mumpulirize nga tunagenda wala abasajja bonna mu nsi y'abasajja eno we baba banoonya abakyala bana bali wano waggulu mulabye wano eno ensi yonna ey'abasajja abanoonya abakyala ojja basanga nga bonna baagala kufuna bakyala bali wano bonna baagala bakyala bali wano
mwe mulaba bana abakyala bamala abasajja bano bonna babamala bana abakyala batono abali wano tebasobola kumala abasajja bano bonna era osanga buli musajja abyanyumye byonna by'abakyala bagwa wano nenga itasose kwetunulira yali eno ayagala wano mawumbi awedde emirimu anoonya mukazi ali wano tenneekyekinga aganjagala omukazi nga tazaalanga ku ye alina abaana 10 mumpulira bulungi agasaagala mukyala nga mwenzi yali awo ne gwalinaka kwegamba nogamba anoonya kiti mu nsi muno bali wano bonna bano bemula bonna bagwa wano mulaba wano bana abasajja bonna ensi y'abasajja ensi y'abasajja enoonya bakyala bali wano n'abakyala batono tebasobola kubamala bamawumbi bonna bekyatolokako gye balinga aliyawo ali confused atambula yeeyogeza tamanyira kiddako mu nsi muno naye nga ayagala mukyala ali wano ekyo bwe tuba nga tukimaze n'abakyala olw'omusanze ebibalemesezza okufumbirwa n'obaagala basajja bali wano mumpulira bulungi omugaseka abasajja baabula ebisajja tebitegerekeka n'omubuuza bano abasajja basobola okumala abakyala bano bonna kati kino kibagamba olwaleero tubeere nga twekyekinga ku kyo mumpulira bulungi baddu ba Allah wenjagala okufundikira ebigambo byange eby'olwaleero wallahi ninsi nga tonnaba kunoonya mukyala gwogenda kuwasa kuteeka mu bufumbo mu Ramadhan kuba bantu bakikozesa nnyo nga tonnanoonya musajja gwogamba nti kannyingire naye obufumbo mu Ramadhan nga tonnamenya lisiti z'abintu by'oyagala sooka weetunuulire wobanga oyagala omukyala omunnaddiini sooka ogambe nze ndi munnaddiini wobanga oyagala omukyala atali mwezi gamba nze siri mwezi wobanga oyagala omukyala n'akuwa ekitiibwa gwe abantu bawe ekitiibwa oyagala omukyala omukozi gw'oli mukozi njagala omukyala omuwanvu gw'oli muwanvu kwega byonna by'oyagala mumpulira bulungi sooka obyambale mumpulira bulungi baddu Allah ne guno omuze ogw'okubanga twagala njagala mbeerera naye nga gw'olina abaana 10 mumpulira bulungi njagala kino naye nga gwe tokirina njagala omukyala ow'empisa anaakuza abaana bange nga gwe tolina mpisa n'akatono njagala omukyala omunnaddiini nga gwe tolina mu ddiini n'akatono njagala omukyala nga si mwenzi nga gwe bwenzi mw'osula wallahi tosobola kumalako mumpulira bulungi baddu ba Allah n'abakyala kyekimu wobanga tonnanoonya musajja gw'oyagala n'omentioninga ebintu ebyo by'oyagala sooka obyambale wobanga oyagala mukyala musajja mukozi beera mukozi oyagala omusajja omunnaddiini beera munnaddiini kati eno ensi efundikira bwe nti mumpulira bulungi baddu ba Allah mutunule wano ensi efundikira bwe nti bano mubalaba baddu ba Allah bano bafundikira bafunye bano mubalabye bano abasajja bano abakazi bano wallahi ensi efundikira bano bafunye bano Allah tasobola kulyaza amanya muntu nga yeterezeza namu ekikyamu mumpulira bulungi na bano bafundikira bafunye baki bano na bano bafundikira bafunye baki bano gwe tojja kulowooza nti ojja kuva eno mu bamawumbi ogwe wano mumpulira bulungi tokirowoozangako olunaku n'olumu ekintu kyakutolokako onoonya mukazi ali wano mbu nina omukazi gwe nnoonya naye sinnamufuna naye ng'oli mu bwenzi kiki onoonya ki gwe ye oli kiki mumpulira bulungi baddu ba Allah tolowooza nti oli mukazi ogwa wano mb'onoonya musajja akola ki olwanyi ntalo mu nsi ya Mukama muno buli kitundu ekisajja ekiyita mu maaso go kikwebakako naye kati mb'onoonya musajja ali wano mumpulira bulungi baddu ba Allah kati twetereeze tugenda mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadhan tutereeze obufumbo bwe tulimu obanga towoowanga mukyala gw'olina making sure nti omuwoowa obanga toli muwoowe gw'omukyala weerwaneko musibe akdi nikah mumpulira bulungi waliwo akagambo akaseera wallahi kalibanga katuuka akaseera waltafati saaku bisaak wagenda okugatta ntumbwe ku ntumbwe ila rabbika yawma idhil masaki bakuziri omulezi wa Allah netatasawwara idha kana anta amama Allah kwa mwaka faananyi ng'oddizibwa mu maaso g'ekitiibwa Allah naye ng'obadde mu bwenzi ebbanga lyonna Allah ogenda munnyonnyola ki ogenda mwezi gw'omutukuvu ogwa Ramadhan n'otebenkedde ku kyoliko mumpulira bulungi baddu ba Allah kanoolwekyo wenkoolera umma mu bintu bye tulina okutereeza mumpulira bulungi baddu ba Allah buli muntu atereeze layini eyo mu butuufu bw'okukola ki bw'okugitereeza abasajja abampuliriza olunaku olwaleero tareeka addiŋŋana tareeka akola ki addiŋŋana n'abakyala bampuliriza tareeka akola ki addiŋŋana buli kintu kyokola kimala nekikomawo mu maaso gweosobola okwefuula vumbi mu nsi ya Mukama muno nga buli mukyala akuyita mu maaso omwebakako
nefuula nti oli w'amaanyi nena ozadde abaana abawala wallahi buli kire nkya ku makyanga bye bakola mu nsi muno abaana bo ne babibagako mu nsi muno nga nowira nga naye bakwetamiddwa nga buli kitonde kyonna kibebasseeko nogamba kine nga mizeejo gye wakolanga mu buvubuka mumpira bungi baddu ba Allah kyekimu ne ku bakyala tariika ddiŋŋana byonna obikola bwoti n'olwana entalo zo noga kankole kino naye ng'oli kutyoboola kitiibwa ky'abaana bo mu maaso abavubuka bampuliza olunaku olwaleero ebitiibwa by'abasisita bammwe supu zammwe muzisibe muzinywese mumpira bulungi buli gyogenda n'osaggula entalo eyo n'osaggula n'ogamba nti oli w'amaanyi omumaze noono mumaze naawe basaggula basisita bulwa kuba tomanyi eryo bangi oba oliwoze eyo gyogenze n'osaggula basisita bo bano bennyini wallahi ne bali bakola ebigambo ebyo n'ogamba bannaye lwaki tuleetayo okw'omusajja omwe waka ne tumulabako ogamba sisita wo neggwe oli ku baana ba banno mumpera bungi baddu ba Allah n'olwekyo wenkuutira buli muntu atuwuliriza olunaku olwaleero tubire nga twetereza munetereza entuufu otuba tunoonya abakyala tofa ku mukyala gw'oyagala nti njagala omukyala munnaddiini njagala omukyala bwati ne bwati byonna byoyagala mukyala byambale mumpulira bulungi byambale ba munnaddiini banga toli mwenzi banga oli mukozi banga owa abantu ekitiibwa kubanga byoyagala mukyala n'omukyala kyekimu byoyagala musajja byonna bikole ki byambale ekitonde kyonaaba ofaana Allah kyagenda okuleeta mu maaso go bano bagenda kufumbirwa bano bagenda kufumbirwa bano bagenda kufumbirwa bano bamawumbi ku bamawumbi mumpulira bulungi yes ojja zigwamu mu nsi muno yaziine nga tewali akutaasa ogambe kasita ne mukazi azaala wallahi ekisajja kikugwire awo kikuzaalemu abano goba naliko ki n'abaana bo bennyini bakubuuza ekibuuzo bagambe lwaki watuzaala mutamiivu waliko ki naye nga wali mu mbeera nzibu nnyo mu myaka egyo mumpulira bulungi weetereeze era bano bagenda kufuna bano banne baabo era totawaananga okulwana n'entalo n'ogamba mukyala wange essimu ye eriwa dedededde totawaana gwe kasoola banga waliwo ebitakwatagana mu ssimu yo naye mulimu ebitakola ki ebitakwatagana muba muli wano wewetereza nene ensi y'abamawumbi yonna eyagala kufuna bakazi bano tebabamala bali wano mbu tebagala kufumbirwa tebagala kuwasa twagala bakazi wati anyonyola bakazi bali wano byenyonyola nenye mubuuze ebibye aliyawe ekintu kyamutolokako tannakizza be bamu n'abakyala bali wano beesibye ku bakasajja bano njagala omusajja bwati bwayogera bwati naye yawutategerekeka kati buli muntu yezuule kubanga ensi egenda kufundikira buli muntu agudde mulayinize tesewunji baddu Allah wa barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh